Abatuuze abawangalira mu disitulikiti y'e Kyankwanzi balaajanidde gavumenti olw'amakubo amabi agali mu disitulikiti. Olw'eggulo abatuuze bano nga bakulembeddwamu Asman Kyomugisha, ssentebe wa LC1 ow'Ekikonda, twabasanze mu Town Council ey'Ekikonda mu disitulikiti y'e Kyankwanzi nga balaajana olw'amakubo ge bagamba nti mabi nnyo, nga batuuse n'okwevuma lwaki baalonda abakulembeze abo. Bano bagamba nti bukyanga bafuna disitulikiti empya ensimbi ze babawa okuva mu gavumenti ntono ddala nga tezisobola kukola yadde kilomita 50. Mr. President Museveni yatuterawo drone ezo nungi ku kkubo eryo lya Kolas. Naye bw'ogenda kulya amataka ebinnya biziisa bubi, eyakirina zifa nnyo, zisika amazzi, kale tubonaabona nnyo ng'abatakisi. Naye aga Katonda mukulu tewali n'akamu kakoze. Nina ekkubo ery'ewange lyenvaamu ery'ekigamba Nankwale. Terina wadde kantu konna, tetulina amazzi, ekkubo tuyita mu binnya, twagala kusimba mu bitokera. Batutaasa amakubo banene namwe ne mugayitamu gaagaawo, amakubo mabi. Ne wano mu tawuni oba oyitawo kukola nsobolooza amalungi. Bw'otunulira ku ky'amakubo, amakubo mabi nnyo, amakubo ebinnya biringa ntaana. Abantu bamenyeka amagulu, abantu bagenze mu maddwaliro ku lw'amakubo. Ate nga twalonda ababaka twakera ne tulonda ababaka, so ababaka tebalina kye batukoledde. Bw'otunuulira omubaka omusajja ansula waggulu wali eri neiba wange, naye essaawa zino ku budde buno ayambusa endabirwamu ebeera tinti emmotoka tosobola namulabako. So bw'odda ku mukyala abeera yiri eri Kyankwanzi eri mu lubiri, naye n'okubeera mu bantu tabeera mu bantu. Eyaliko omubaka wa Parliament Kamusime Pentagon naye asabye gavumenti okuwa olukisa disitulikiti y'e Kyankwanzi olusooka kubanga we baakolera buli kimu ku bya gavumenti. Kyankwanzi temanagingako yadde parastato emu ya Uganda. So kitegeeza nti n'abantu baffe okufuna amakubo kwe bambukira batuuke gye balaga mu byenkulaakulana tebalina bakwata ku mukono because tetulina abantu baffe eyo waggulu. Ne bwe bala DPC tetumufunangako Kyankwanzi yalala DC. So n'olwekyo njagala kwogerera gavumenti kujoogereza erabike nti Kyankwanzi naffe tufunayoko kubamu ku bantu abali mu ofiisi amanene. Tuli balwanyi, twaleeta district government eno mu buyinza n'okubeera n'ennali da Leadership Institute abasinga bonna we bajjira wano okufuna amagezi mu kwagala eggwanga lyabwe n'okukulaakulana. So buli omu yenna gyali amanyi nti Kyankwanzi district gyeri. Naye bwe tukomawo munda mu Kyankwanzi district nga ffe abagibeeramu nga bana Kyankwanzi wali ebuuzizza nti buli muntu Kyankwanzi district gyawulira wabweru gyasuubira kuba nnungi ddala munda nnungi nga bwe kisuubidde. Bya David Isingoma, Salt TV, Omunnyo.